Ampuliriza nkulamusiza nnyo era gy'osinzira okuwuliriza Mmandu so 89 akatonjeza 2 CBS FM Radio Buganda Radio Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Eddakiika ziri 12 zise ku ssaawa M ey'akawungezi k'olunaku olwaleero olunaku lwakuna omwezi tuli mu gwa mwenda ennaku z'omwezi 26 omwaka 2024 tugutwaliriza. Abafunye ebirungi njagala kubebalizaako Katonda ate namwe abafunye ebizibu eby'enjawulo ne mbasaasira. Mukyali tufiiriddwa Ssenga Nalukenge Joyce abadde amanyiddwa nga Ssenga Kizza. Pressure zaamukuba n'abeerako ekiruddu wano naye ate Mukama amujjudde mu bulamu bw'ensi era okukungubaga kuli mu Tetema ajja kuziikibwa olunaku olw'enkya Mutetema ku bijja by'abajjajjaffe eruddaawo. Kale ntwagala okubasaasirako kitalonye kya Ssenga Joyce Nalukenge Kizza. N'abafunye ebizibu abalala mwenna tubasaasideko nnyo abalina ebirungi tubebalizaako Katonda. Nga bulijjo buli lwakuna bwe ruti tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi naye nga sinabakukwa ababaka kukulamusaako mu bitundu by'e Beirut mu ggwanga erya Lebanoni embeera nzibu. Isirayiri ekubye ekibuga ekyo bubi nnyo olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Ssaabaminisita wa Isirayiri Benjamin Netanyahu okulagira amagye nti kati amagye gaffe ga Isirayiri mulwane mu bujjuvu bwammwe full force. Lebanon mugikubire ddala mukube. Kati ekibuga Beirut kisibye ku kikaliriro olunaku olwaleero abantu tannaba kutegerekeka muwendo bafudde, bangi balumiziddwa, bangi bakyajjibwa mu gafunfugu ga bizimbe. Kikubiddwako missile ezisukka 8 n'ebiringa ebyo. Kale embeera si nnyangu eruddeeyo ne tunayongera okubirambulula. Nina omubaka wa Mityana South Richard Lumu tulamuseeko. Abatuuliriza balamusizzaako nnyo mwenna gye muli. Olunaku lwajjo twaziika mukwano gwange Taamale abadde wa mupiira nnyo naye yafiira mu kabenje ng'ava okusuubula amatooke ne banne eyo ekyazanga. Era njagala kwebaza abo bonna abazze okumuziika naye yankiikiridde kansala basudde bamuziise ye Kapeeka. Abadde mwana wa mizannyo nnyo yazannyirako ttiimu y'e Buvuma ndowooza n'eya Busujju wemba seerabidde. Abadde mwana mulungi naye bwe bityo bwe byazze. Namusaako aba Mityana South ne Mityana District yonna kubanga yewaffe gyenva ate n'okubagamba nti buli kimu tukikwate n'obwegendereza. Buli kimu tukikwate nga tukyegendereza. Buli kimu tukikwate nga tukitaddemu okulowooza okwewala. Tetumala gakola bintu naddala ffe ewaffe Mityana ebintu tumala birowoozaako nnyo. Nina omubaka wa Mityana District yonna omubaka omukyala Joyce Bagala Ntwatwa. Maama Mityana tulamuseeko. Niyanze nnyo Sebo Lamek era njagala okulamusa ku bantu bonna abateze Radio Ssaabasajja Enganzi okuwulira engeri gye tukubuganyamu ebirowoozo ku bice ebigenda mu maaso mu ggwanga n'enkulisaayo abantu bonna bwe twabadde mu lukiiko olw'ensonga z'abavubi twabadde lubajja ku mwalo olw'ebigenda mu maaso ate n'obategeeza nti olwaleero tubadde n'ensinkano ne amyuka Speaker Parliament saako ne munnamagye Masi Duumira kati amagye agali ku nnyanja era nga tuli ku nsonga zezimu ez'abavubi n'ebizibu bye bayitamu naddala ku bipimo by'obutimba naddala ku nsonga z'okutyobola eddembe lyabwe ebibonerezo ebibaweebwa n'engeri y'okussa mu nkola ebiragiro ebiweebwa ku kuvuba okulungi. N'olwekyo njagala bakulisaayo be twali nabo n'obategeeza nti ensonga eno ekyagenda mu maaso ne mu Parliament twagyogeddeko ko. Ekisamba ennyanja kigimalawo ennyanja wamala era bwe twali mu meeting eyo waliwo eyagamba abakulu ab'amagye aba UPDF kubanga bagira ku lyato jjukira enkambi mu Mityana bakagikubayo bagikubyeyo mwezi guno ng'okwawukanako n'ebitundu ebirala. Jjukira Mityana ennyanja esinga obunene mu buyanja obutono mu nnyanja entono ng'oggyeko Nalubaale Edward naye zino ennyanja entono Mityana wamala yesinga obunene. Kakati omwami omu yagambye ab'amagye abo nti kitukoze bubi nnyo ekisamba kyandibadde kibakwatirayo ne mulema okutuuka ne mutegeera obuzibu tukola ki bwe tuyitamu kubanga balina ebika by'amaato bagamba okufuna naye nga bakugamba nti olw'ekisamba ekyo kizibu nnyo okuyitawo n'olwekyo nga beetaaga okuwulirizibwa bakkirizibwe n'amaato agasobola okuyitako obulungi kireme kuteeka bulamu bwabwe mu matigga
ate nga basobole okusigala nga bakola nabo bafune ekiguli magala eddiba. Yes, naye nga basabye n'obudde era nange kyensikanya nakyo era bakuni tubagamba obutimba bwe baagala, amaato ge baagala, ebitundu ebirala byonna amagye gagenda yodda naye kati kagagendayo mwezi guno emityana. Kati abantu oyinza basaba bintu byebimu nga byosaba gy'obadde omwaka mulamba n'omusobyo ate nga wano wakajjawo omwezi gumu gwokka. Ennyanja Wamala erimu ku byennyanja ebinene fedda engege zavangamu nga tubuyita bumachala nazamu naye nga buwooma si bwe kiri buwomu naye nga butono era y'ensonga lwaki buli muntu yenna ayagala okukuuma ennyanja n'okuteekawo emitendera egyo egy'okuvuba nga muvuba naye ne muleka n'ennyanja okubanga ekyasobola okubeeramu ebyennyanja. Wamala erimu ebyennyanja engege nga nnene erimu n'emmamba erimu n'emmale. Yes, n'olwekyo mwebiri ebyennyanja ebinene. Nino mbaka byakatonda mbaka Abdul byakatonda ono mubaka w'abakozi independent n'okuliriza mu NRM neyanziza mukulu Lameka nawuliza ba CBS njagala okusooka okunga abantu balabe nti betangire kibadde mpox. Ukiri wano kati kituse mu district ya Wakiso Kyegegwa abantu baweze 8 katonyo kyetagiza okulaba nti alisobola omuntu alina obubonero bufanagana ko ebutyo tomusemberera n'ebintu ebirala bifanagana ko ebityo bansolo. Olwaleero njagala okwebaza tubadde ku Serena nga tulangirira interest ya NSSF era tugenza okukakana ngeri ku 11 n'obutundu 5 esingire ddala okubeera engazi enyo kubiriza abakozi n'abakozesa betanira okusavinga NSSF kubanga eteeka nigamba nti omukozi anokuwayo 5 ku musala gwe n'omukozi sanamuwera 10 kunezibera 15. Kati ezo percentage yakuyamba egenda okuyamba abantu bafe mu maaso nga tebakyalina maanyi ate ekirungi kiri nti oweza emyaka 5 okoze emyaka 10 osobola okufunayo 2 ku 10 nobanga osobola okutandika investment. So tetandira enkola eyo tulabeta list tukulakulana. Oli independent esebo biri mukago kuma kubaka w'abakozi era bansabye bangambye tovaawo era nga independent obanga kwegamba wendi Wamala era nja kujjanga independent kubanga tutagatagana oba ugambye nywa chai mukala ate ogenda kumeza nonywa fanta ate nonywa koko abantu bakutegeera bulungi NRM ogikiririzamu era ekoze lwaki towesimbirawo mu NRM kwegamba abamanyi takeera ate ona kera tosula mu ddiro NRM babeera banafu kagamba nze nimanyi nti bw'otambula omu obeera n'amaanyi mangi era kati bagamba ago jangu wano wakuba nti bano bantu atabampira nebagamba jangu naye NRM netandira emanyi na label ndi trademark weri era bamanyi nti list oyo number 5 sebo kuludo lwe NRM sebo omupiira ogusamba n'ogunyweza nnyo kyokka ng'otyokwata kadi yaabwe kati si kikulu kubanga ffe tumanyi nti Katonda agamba nti ffena mujja kubanga mwenkana mu maaso gange ebyo bibeera marriages ez'ekiseera obuseera naye ngaera bwe tuba tukola tuweereza twagala buweereza sebo tebakwekengera nti omusajja atya kadi efana aba atya nedda kale ampuliriza ebikoze amawulire bingi mu sabbiiti eno naye ensonga ya kiteezi KCCA ebadde ku mwanjonjo olunaku lweggulo twabadde wano ne abadde amyuka senkulu w'ekibuga Kampala oba nankulu wa KCCA Ingenia Sali Lwimbazi ensonga twazogedde naye olwaleero bubadde buwera ssabwa nga 12 ekiwandiiko nekifuluma okuva mu ofiisi y'omukulembeze eggwanga nga kikakasa abantu abajja balondeddwa okukwata obukulembeze bw'ekibuga Kampala ku ludda olw'ekikuku okumala ebbanga lya myezi 3 nga bateekateeka ate abo banaasunsulirwa ddala okufuuka abakulu mu kitongole kino aweereddwa obuvunaanyizibwa okubeera ED oba senkulu wa KCCA ye Frank Lusa Nyakana. Frank Lusa Nyakana ono yabadde akulira ekitongole ky'ebyamateeka mu KCCA kakati omukulembeze eggwanga amukwasizza entebe y'ekiseera akulembera ekitongole ekya KCCA. Omumyuka we ye Robert Nowera ono yabadde akulira eby'emisolo Director for Revenue mu KCCA kakati yazze mu kifo kya Ingenia Luyimbazi Sali songa ate Salaza Lwango abadde amyuka Dr. Okero bwatyo yakwasiddwa entebe ey'okutwala ebyobulamu mu KCCA mu bbanga lino ery'emyezi 3. Ebigambo bibadde bingi okuva mu bali abaawumuziddwa okuva mu bakulembeze ab'ebyobufuzi okuva mu baminisita n'abalala
nti tebakoze bebakira ku mulimu bano bagamba tewali nsimbi twandikoze tutya n'ebiringa ebyo omubaka Joyce bagala ntwatwa bano tubasubiremu enjawulo abalondeddwa njawulo ki kakati ekisooka ngisoosa ate n'enkisembyayo Uganda nga Museveni tannaba kuva ku buyinza ebintu bingi tebijja kuba na njawulo nnyo eggwanga lijja kutambula mu mbeera eyo bwetyo woono teekawo ono naye nga tewali nnyo bintu biyinza kulongooka waliwo ekintu mu luzungu kye bayita scapegoat oba mu Luganda oyinza kukola otya kwekwasa mulala okwekwasa omulala ensonga ya Kiteezi yajjayo bulungi ekifaananyi ekyobuweereza n'obukulembeze bwa gavumenti ya NRM ne Mwami Museveni ye ku ntikko ensonga ya Kiteezi agenda okugwamu sigamba nti kyajjanga kibwatukira Kiteezi ebadde emaze emyaka nga bagamba dda nti yeetaaga okubeera decommissioned jjukira n'okubeerawo kwa Kiteezi teyasooka kubeerawo nga kifo ekiri gazetted oba ekifo ekitongole ekisuulibwamu kasasiro naye oluvannyuma lw'otandika okusuulawo kasasiro banka y'ensi yonna neezuula nga aliwo obwetaavu okulinnyisa omutindo gw'ekifo ekyo kisobole okuteekebwamu kasasiro era ne batandika okuteekawo kasasiro emyaka bwe gyekulungudde ne kizuulibwa nti ekifo ekyo kijjudde kakati essaawa zino bw'ogoba Dorothy Kisaka ne banne ng'omulanga obuzibu obwavuddeko Kiteezi oba omwekwasiza bwekwasa kubanga yagenda okujja mu KCCA okubeera executive director ng'olwedde ensonga ya Kiteezi ekola ki weeri nga weeri era nga n'okwogera commissioninga nga kyayogerwa dda asobola okuba ng'abadde n'obunafu bwe kubanga nga bwe twalaba ate ne gwe bamugobye naye jjukira gwe bamugobye naye ye yali yawandiika dde ebbaluwa ng'akulira ebyobulamu ng'abategeeza nti bannange tuli mu katyabaga kitegeeza ddala bw'oba teweekwasiza bwekwasa oyo ye yawandiika n'abalabula ate olwo oba ogoba waaki okitegeera kubanga obuvunaanyizibwa bwe aba yabutuukiriza era nzijukira bwe najja wano ebbaluwa eyo twagisomako gye yawandiika kitegeeza atuukiza obuvunaanyizibwa bwe awo naye aba ayina okugobwa naye kino ekyakoleddwa kye bayinza okuyita nga political statement oba okuzannya ebyobufuzi omusango n'obaako gw'ogukola ki gw'oguzizika gw'ogukanyugira ensi ekulabe mu kifaananyi kirala era bali banenjezebwe kati banaabazze banaasobola bagenda kukolera mu mbeera y'emu Jennifer Musibwe yali wano bwe baamuwa obwa director ba KCCA era Mwami Museveni yamuwaana nnyo nga buli kaseera amuwaana bwe yatuuka okumugoba kyogamba yali yeerabidde biri bye yali amuwaanye ne Kisaka kati naye najja era kati naye amukoze eki awummudde kakati aleese n'omulala Frank Rusa ebyafaayo bye bimulaga ng'omuntu alina obusobozi ekisooka okimanyi nti yali akola Netherland Institute of Multi-Party Democracy ne akolerako iPod kakati abadde wa byamateeka munnamateeka mu KCCA ebintu byazaakola olaba ng'obusobozi abukola ki tolowooza nti Jennifer Musibwe teyalina busobozi era tolowooza ne Kisaka teyalina busobozi bonna baalinga nabwo naye embeera mwokolera omuntu okuggyayo obusobozi bwe obulungi alina okuba nga n'embeera mwakolera nayo ewa omwaganya ebintu byakola obulungi kubanga bano bonna babadde mu KCCA bwe badde bakolera nga bali abavuddewo era bano bonna abaleeteddwa babadde bakola n'abali abakola ki abagobeddwa kyogamba nti bali bo babadde balina obuvunaanyizibwa bano babadde tebabuyina kubanga omu kati zaawedde yabadde amyuka okero babadde tebabiraba bombi ebintu kyanjawulo kikyolowooza abadde amyuka ono kyagenda okuleeta oli kyatasobodde Inyia Luyimbazi bwe badde wano saamuwuliriza bbanga ddene naye yayogedde ku nsonga y'okuba nti babalanga bwereere ssente zibadde tezibaweebwa naye nga olwo ne zibadde zibaweebwa naye nga nazo accountability tekola ki tematiza okyogedde bulungi nnyo kati ebyo byonna bikutwala ku nsonga emu nti ne bw'onaaleeta Frank Rusa
ng'embeera esigadde nga y'emu ey'okubategeeza nti gavumenti ekigundi ky'ekiteezi kituuse okubeera decommissioned n'otakikola era naye ajja kwesanga ng'ali mu buzibu bwe butya bwe bumu naye agobwe kubanga abagoba ye ako ke kazannyo ke akuleeta n'omalawo akaseera bwe kiba kiri convenient gy'ali bw'awulira nga kati akola atya guno omusanga agukola atya kubanga gavumenti erina bingi nnyo ebyokuddamu erina obuvunaanyizibwa bw'okukuuma bannayuganda baafa mu bulagajjavu mu gavumenti eri presided over by Mwami Museveni ali answerable kyatannakola kati ye ayagala kulaga bantu nti bali be bakyamu ebintu bingi ebigenda obubi mu KCCA ekisooka mukimanyi newankubadde nga waliwo etteeka lya KCCA mumanyi engeri eri ambiguous ku bintu ebimu byogera birala ku bintu ebirala byogera birala ani ayina obuyinza n'entalo eziri mu KCCA zokka olwaleero kitegedde nti wabaddeyo meeting ebaddeyo era ali ku alipoota tejja leero bagenza okusanga mu kisenge wateeseza ng'omunyolo baagukyusizza oyinza okwebuuza ku kitongole nga KCCA omunyolo bagukyusizza ani yagukyusizza obukulembeze bukyuse leka naawe obukulembeze tebutegeeza nti ate eminyolo gikole ki gikyuke kubanga kakati parliament eye12 bw'enaatuuka ng'enzigi zonna bagijjako eminyolo kubanga parliament mpya yejja waliwo mukwano gwo bamuteekako kemivyo nja kugamba erinnya nga tuli mu bulango nabo bamujja mu kitongole agenda okuddayo enkeera nga biri awo bwe bityo waliwo kalumanywera naye nga kalumanywera yaline ku kifo ekyo mumanyi bulungi kubanga waliwo enkaayana si kikyo wekivuddemu tonnakivaamu wagobeddwa nedda ebyo naye mu mbeera eno Lord Mayor waali n'olukiiko lukola ki weruli bagenza okutuuka ng'eminyolo gikyusiddwa mu minyolo okukyusibwa abamu ku bakansala abamu balabiddwa nako nga bagamba Lord Mayor wali kanogamba ate bigenza okuzuuka ng'ekyamazima ne Lord Mayor yabadde ayagala meeting eko nga yayise ne meeting naye ate nga minisita yakoze eki yeyawandiisa ebbaluwa egamba nti wabeerawo ensonga yonna egenda mu maaso kati olaba naawe nga n'ebyobufuzi ebiri mu KCCA nabyo byakusoomoozebwa bw'osoose ku sipiidi y'ekitalo ogambye Lord Mayor mugenzi okukizuula ng'ate minisita yakoze eki yalagidde tukwatemu katono zijjewo obulango buno tukomewo lumu ampuliriza oli kumanduso njagala kukujjukiza Tabula Properties Limited company etunda amayumba n'ettaka eri ebyapate nga bya bwannannyini balina estate yaabwe eya Ganda Estate okuva ku milioni 7 okutuuka ku 6 Bukalango milioni 2 okutuuka ku 25 Lunga milioni 15 okutuuka ku 18 Nkowe milioni 18 okutuuka ku 25 Namusera milioni 3 okutuuka ku 4 Chikando milioni 15 okutuuka ku 18 Bombo milioni 15 okutuuka ku 17 Katende milioni 13 okutuuka ku 15 Amasannyalaze n'amazzi weebiri ebbeeyi eyo ejja mu ssawuyo ate nga n'ekibanja mpola kkirizibwa genda enansana ku masitowa osobola okwekwata poloti y'omu bwangu okumanya ebisingawo bakubire ku noti 7 noti emu 942 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 6 ojja kumanya ebisingawo tugamba nti MTN ekugamba nti nyweza oluganda nyweza family nyweza obumu muberenga mutambulira wamu gula eddakiika 13 ne data GB 15 mumuwawanya abantu 5 ebintu bitambule esimu kuba kodi jonyiga eri *10*2*8# nga *10*2*8# ebintu bijja kutambula my MTN app gyoba okozesa ate osobola nayo kutuuka ku nsonga yemu MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission ofuyidde omuddo n'ebiganyi kozesa Weedmaster yenaatawunyikamu mu kulwanyisa omuddo gwonna olumbugu olusenke ne kalanda lugo Weedmaster talaba ku muddo gwonna mu nnimiro yo olunofuna amakungula ag'omuyiika lwaki ogezesa ebirala nga waliwo Weedmaster atalaba ku muddo gwonna era abaddewo okumala emyaka egisoba mu 5 ng'abalimi bamwesiga nnyo gula Weedmaster okuva mu batunzi b'eddagala ery'ebirime abeesigika olw'otandika olugendo lwo olw'amakungula ag'omuyiika ebisingawo kuba ku simu etali yakusasulira eri noti 8 noti 383 Weedmaster akolebwa Ababukoola Chemical Industries Limited nkujjukiza nti gwe omukyala alina omulimu gw'otandise banafa aba Finance Trust Bank bakuleetedde ensimbi eza Trust Grow Women's Loans mwosobola okufunira ensimbi okuva ku ze weetaaga
okutuuka ku bukadde 200. Awo nno bakutegeeza nti mukwano bajja kuzikuulira ku bitundu 10 n'obutundu 5 ku buli 100 ate ajja kumala nazo emyaka 2. Bakutegeeza nti beekwate bakuwe ssente ezo tumbule omulimu gwo. Genda ku ttabi lya Finance Trust Bank lyonna erikuli okumpi oba ekube ku ssimu etali yakusasulira eri noti 8 noti 335 noti 8 noti 335. Finance Trust Bank erungamizibwa Bank ya Uganda enkulu. Ensimbi zikumbibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10. Nenkujukiza nti ate ffenna tukosebwa akafuba n'akawuka kaleeta mukenenya. Kino tekiriko busobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu basanga emiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabibwa n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri, okuyisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna. Abantu 5 ku buli bantu 100 abalina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo. Okukeberebwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu. Tokkiriza bulema kukusigaza amabega. Funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mukenenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku noti 8 noti 166. Obubaka buno bukutusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. Ojja kumanya ebisingawo. Edakiika zitambuliridde. Honorable Baagala we tuwumuliddemu wali abadde kyatugamba kubiri mu kibuga. Abamu bagamba nti okujjawo bano basenkulu oba tulina ddagala lyonoze kubanga n'oludda olw'aba politicians oba olw'abannabyabufuzi bunalwo luvundu. Kakati ekyo kigendera kya Mwami Museveni era nga bwe nkugambye. Ekisooka okimanyidde ddala gwe nga munnamawulire nti Kampala eno yalonda president mulala. Era bannakampala bo tebakkiriza Mwami Museveni nti ye president waabwe nga bannayuganda abala bangi nnyo. So naye waliwo omuntu ng'akimanyidde nti bano abantu tebanjagala ng'alina okukola buli kimu ekisoboka okulaba ng'atabangula oba adibaga emirimu oba n'enkola y'emirimu mu kibuga kino Kampala. Bw'obanga ddala oli mwesimbu nga gwe president ng'otwala obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lino ng'oyina power centers kwe CCA ng'oggyeko oludda lw'ebyobufuzi oludda olw'ekikugu n'ogoba Kisaka n'omumyuka we n'ow'ebyobulamu. Kakati ate minisita wa Kampala n'omumyuka we baba bakyakola ki? Kubanga be basupervisinga bali babadde bali luddawa. Ndowooza nti be bandisoose. Kubanga obuvunaanyizibwa bonna balina obbutwala. Ne gavumenti ekulemberwa Mwami Museveni nabo ne beetondera bannayuganda ate ne baliirira n'abantu abaafiirwa abantu baabwe n'ebintu byabwe. Si kulira kuno okw'emiliyoni simanyi oba 5 mu kufiirwa. Okuzzaawo ebintu byabwe. Okiwuliriza? Abakyaliwo. Bino byankwekwasa na bino byolaba mu ludda olw'ebyobufuzi. Era byonna bikolebwa mu bugenderevu. Ng'omuntu gw'olaba nti ayina obusungu ku Kampala nti temwamulonda era akimanyi bulungi temumukkiririzaamu. Kati omuntu oyo abeera n'ekiruyi. Naye n'ensonga endala egenda eri minisitule y'ebyensimbi. Emirundi mingi tuyisa ssente nga parliament naye nesabeera released. Wawulirako mu mwaka gw'ebyensimbi gwali guli omwaka guli nga bareleasinze empewo nga tewali ssente zirili kiwandiiko nga kyekifulumye nga kyekifulumye nga ssente tezikoze eki tezifulumye oba oyagala bakole batya. Ekyo kiba tekitegeeza nti nno abakola emirimu bali perfect oba batuukirivu naye waliwo embeera erina okubasobozesa okukola obulungi kubanga Frank Rusa qualifications n'obusobozi byonna abikola ki? Naye bw'anaakolera mu mbeera y'emu nga ekitongole tekifunye ssente ng'ebyobufuzi nga bwe bitambula bwe bitambula nga power centers mpitirivu mu Kampala era naye ajja kugwa mu mbeera yaki y'emu. Mwami bya Katonda honorable tugamba nti kizibu okukungulira gy'otaasiga. Singa omukozi omusaba emirimu naye nga tomuwadde ensimbi zimuyamba kukola mirimu oba osuubira ki? Webale nnyo mukulu Lameka n'abawuliriza. Nja kubeera objective ate nja kwogera nga consultant oba humanitarian specialist kubanga eyo field ngibaddemu emyaka eziwera. Ate bali bakozi bo ensonga eno kama kwogera si mulundi gumu si ebiri zokka mbadde wakati w'ensonga zino KCCA nga tugezaako okubakubiriza mugezeeko okulaba nti mukola. Nze nga humanitarian specialist bwe tuba tukola working condition kintu kikulu nnyo
nange ekintu ekikulu teamwork okubala nti abantu bagamba zitenkanakana bagamba tezaaka zenkanankana n'ebisiki tezaaka kati olabira ddala nti KCCA ebadde n'obulwadde bukyaliwera kyenyindowooza nti bano abazze babeere nga bafuna diagnosis entuufu bwe banaakola ekyo bajja kuba nga basobola okumalako one leadership erina omutewaana obutakolera wamu n'okulaba nti list balina okukkaanya n'okulaba nti bassa emirembe ku mulimu kyo kintu kikulu nnyo buli omu asika azawuwe naye nga amateeka mwetukolera mangi nnyo mu nsonga eno mwamirameka bwetuba nga mugindi tubeera ne vision eyo mulina okubeera consistent kubanga vision egamba tujja kubeera nekivuga nga kitemagana nga mukene tunakolaki naye ekibuga ekyo kutemagana kirina okubeera n'abantu abakola ba stakeholders abasinga bali badde bano abantu abakola nga cleaner actually nze nabagamba lumu lwaki mubayita cleaner mali badde mubayita waste management specialist, waste management assistant, waste management officer. Mweko taito enyuma abantu baberenga babera motivated. Egamba egamba isigule nyana kiva mukibere. Neze wenakola nga payroll. Nabuzanga ekizo kituba accounting officer ne mugamba tulina sente zimala. Wetuba tulina sente zimala. Gwe wogenda mukatale noli wawansi jagenda. Lwaki gwe bofuna nga yatafunye. Naye wano labira ddala nti bano babadde bekalakasa nebagenda ku streets naye nga abakulu bo balinaka bakakutte ensolo enkola esinungamu nokulaba nti at least bali badde batunula mukulakulanya ekitongole n'abakozi baamu ngomba trainings ezimala abaana bamu abo mwamirameka bolaba ba graduates ba engineer naye bali mu Twitter disguised employment bakuba nti baagala babeerewo bakuuma obulamu bwabwe naye omuntu mitwalo 15 n'amala emyezi 6 nga tafunye yadde omuno gw'ennusu n'alwala katasobola kubanga osobola omalako abantu asete singa mu kitongole kyonna bakozi ate tulina omutewaana wano naye babadde mu swinging chairs n'obagamba munnaye kino kiri bwe kiti ebyo ogenda gwe tuli bwe tuti ogamba kati obanga wakuwadde omulimu obanga employer yalina okuprovidinga ne tools ezikola kati nze wampa omulimu nemba omwezi gumu nendaba nga tokola ngamba awaye mukama wange birabika bikoze ki bindemye biganye nze manyiddwa nnyo mu kusula mutawero mu bitongole naye si mulundi gumu sebi ng'abakulu mu KCCA ne kutogeze kuba n'abeera nga bagenda ne babanja emisaala ne bagaba nange tetulina sente era lumu ne speaker parliament yabiyingiramu nagaba kiri katuyise embalira y'ennyongereza aba KCCA bafune sente esasula abakozi nga tewali naye kati kyengamba olina okutandikira n'olaba kubanga mu management tugamba tosobola kubeera kusuubula kyotasobola kupima so ovuye bulungi osengeke ensonga bagambe nti kino kiri bwe kiti era ffe kino tulaba nti ajja kukola ki tekituukiridde mechanisms bwe ziri n'ojja n'olaba honorable Joyce no bagamba leta motion ogero kino bagambe nti KCCA kuno tajja kuweereza bulungi obuweereza byatuukirira tajeti yaffe badde bweti sente budget eri bweti naye tufunye bwetuti ensonga negira ki netambula naye obuzibu bwe buli n'otuula n'obeera mu ntebe n'olaga nti ebintu bitambula bulungi olina okubeera proactive kubanga ensonga neyalese yavuddemu kalumanywera bayogera ku decommissioning emyaka mingi naye nga tebakikola kati n'olaba nti list bali fractured onagamba kino nayogera kino naye tewali proof nti bakyanzire mu council bagamba nti kino kiri bwe tujja kusobola oba ne bagenda mu minister ya disaster bagamba twolekedde obuzibu bawandisa amabaluwa mangi ne Dr. Okero yennyini ageziwandikanga abakulu abategeeza kitezi wa bulabe naye kati olina okuvaayo oyita press conference ogamba abakulu bavunanyizibwako byonna babikola kitegerekeke babikola so kati awo kyetwagala tulabe nti alisi bajja kubalamuza kisa naye nga kyenjagala ogamba nti temubadde teamwork wabaddemu okugamba obutatwala buvunanyizibwa ku nsonga promptly nze ayogeddeko nabo nagamba bano abantu employment act for example egamba omuntu anaakolanga myezi 3 mumuwadde contract naye abali myezi 9 myaka 12 nga tebalina contract kati oba okola ki ono gwokozesa bwoti singa badde mwanawo enkyonyi nabaki kwegamba kikyetaaga nemulaba at least mubeera ne human resource planning nemutegeera nti at least abakozi bwetotaaga baliwe bati capacity yaffe eri bweti gabbage gwolaba babadde ne examples consultancy concessions biki nga wena bebiri
ngabagamba ntalisi emyaka nga 5 mabega bagamba nti twagala tandika kumusotinga cabbage nwava mu maka osanga container emu nga eruka tona sorting ya cabbage nola baralise bintu babimixinze babiyeri katabana babanga babera aho balonde bicupa balonde biki siwe bikikola songa singa twabadde negindi nga tulina kituyita personal fits competence profiling abantu bali badde nga batunula nogamba kino kikola wekiti batambude ne bagenda mu benchmarking nayo bakomawo kyekibaddewo ekiraga nti osobola otambuza njagala okugamba kama kongera wena mbadde mu bitongole nizo tukanola abantu mutawana kyoguli wano abana abakozi bagenda ne bewola sente mamana lenda ne babanga at least ogenda olabanga abatano mukaga tebacha reportera ku mulimu nogamba namange kendera ngendo kuno ndola banda kyekizibu nogamba banange tukolesako ero ngendo olabanga abantu bakola ki bali steward olusi nogamba nti lwaki abantu ba reportinga no mulwadde gun mulwadde tata anonya sente zagenda mu dwalo nogamba nti tukole ki insurance kyetuyita passing in the back nanda nacho tukako so nabana abaze mugindi kwegamba babana akola diagnosis ne babanga basengeka bulungi balabe ensongezo kyatuyamba okula abantu balina kibatukako kubanga one kesi yete na police yako empowering abakozi baabwe bade teriwo ekyokubiri ethics mekira lokubera ne no nanzi wa values kwegamba ziraba utangavu n'obwenkanya mubaddemu kyetuyita nfunira wa buli omu kwegamba ebadde nga lumbe omuzungu yafiiridde wano ku kyalo naye taliko babe buli omu nabanga yagala akole ki akwateko kyakwata enkola eyo mubaddemu kontana mu ngeri gyebasasulamu abakozi baabwe nga bagamba waliwo saako ate kati wano ne bajja ne bagamba abakulu ne bakola kibayita 7 hills ekyabwe ku bwabwe kati ekyo nakyo nekibanga kiri akitulugunya abantu kino kikola bwe kiti nobagamba naye lwaki kino wekibanga sakutebera comparison tebera punishment tebera komera nti kwegamba osibiremu abantu lwaki temunonya makubo malala bagamba nti kyetaga babere musako babere nga basasulwa kwegamba nze nakati sakitegeera lwaki kibeera bwe kito naye nga webuuza 7 hills be baani so kati kyagala okugamba nti mu buweereza tulina nkola nyingi kubanga kati Uganda zensiku zimu ku nsi ezirina policies ezisinga z'abakozi tulina employment act tulina constitution nga bagamba nti abantu banaabeeranga n'endagaano z'olukale zoyita collective bargaining agreement employment act negamba nti omuntu ajja kubeeranga ne contract naye bameka batalina contract bangi kati appraisal yetya kwegamba badde baliyanga badecyclinga kasasiro waabwe nkyawo bano boogera bagobe leeta abalala kino kolaba oti so siwe tukola kyetuyita 14 companies ezikulakulanye zibeera ne system zibeera ne vision zibeera ne training kwegamba nezibanga ziri focus nokulaba nti ne bakasitoma betuweereza babanga basobola okubeera certified nenkola nabagamba nti awono lamekono kwegamba akoze bulungi sikyetaaga kuba nti sente zokka waliwo kyetuyita intrinsic nebwokona lameka kibagabaga nogamba munange leero wakubye bulungi nnyo naye agende wakanga yes musanyufu nogamba nti leero ku luno wakoze bulungi notukuwaddeyo ka certificate kipapula upapula enkya nakomawo nakola nagamba nti ate wabeerewo feedback kati webunya nti nzembadde interactinga n'abakilina zaabo bagamba nti ffe tumanyi nnyo muzeeyi onarable ebintu tusobola obikola naye waba okola ekintu ekyo nga tunanonya abaconsultant ne system tebadde clear tenambulukufu lungi era terina amanyi nti ane yasabye era guidelines ziriwa kati ebyo byonna nolaba nti alisi byetoloola paka tuse buzibu bwenkana bwebutyo teyanziza nnyo katuwumulemuko mpuliriza emandi sukuli dakiika tubuza nnyo zokka tuyingire essaawa 2 bannayuganda mbanjulira Sabuni agenda okukuleeta kamwenyumwenyu ku matama Sabuni eyoza ow'omuti egulidde erinnya ennaku zino ejama white washing bar soap atukuzanya engoye mweweevu mu ngalo alina akawowo akalungi ate nga tagwerera mangu jama white washing bar soap ye Sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula sente za nseko buseko bwogerageranye ne Sabuni mulala ali ku katale ate Sabuni gwolina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku Sabuni mulala ye Lanzo bathing soap alimu bikanga Lanzo bubbly blueberry Lanzo vanilla spberry Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial Sabuni wa jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga mugezeeko tugenda kwejjusa Lanzo gwoba ogenze ewantu gwoba obuuza ate ne jama obulamu bugenda kunyuma wayagala okuwumulamuuko Forest Resort Rweza kyekifo ekigenda okukuwa essanyu
n'okukuumuza. Kifo kiteeketeeke bulungi, wagazi bulungi, wasirifu nnyo, ebyokulya bya mutindo ebya wano n'ebweru, balina swimming pool, kids park weeri. Gwe ayagala okuwummulamu gende n'ebisulo birungi nnyo oyagala kukola mukolo gwa ngeri ki, balina gardens eza buli kika ne ebifo ebiteeketeeke obulungi. Bali wali lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunaba kutuuka ku mafuta ga gaazi ng'odde Kajjansi, ojja okubasanga. Bakubire ku nooti 708 521 995 oba nooti 778 333 486 n'omutimbagano weeguli www.forestescaperesort.com www.forestescaperesort.com. ojja kuba omanya ebisingawo, gendayo onyumirwa obulamu. Winner Classic Boutique balina bingi, suti z'abasajja, blazers, t-shirts, casual, empale eza casual, jeans, formal and casual shirts bazirina, jacketi, etai, stocks, balina bingi, perfume z'abasajja bazirina n'ebirala bingi, briefcase, emisipi, wallet, ensawo z'abakyala n'ebirala bingi weebiri ngatto, sandal, moccasins, sneakers, travel bags, backpacks, leather laptop bags, beach towels ne gowns byonna babirina. Underwear and vests byonna gyebiri. Kale genda mu Winner Classic ojja kwewangulira ebintu ebyomulembe ku sente ate ez'enseko. Ryan Air Cargo bakugu mu kutikka emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai. Ejja group eginese kinomu nga bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe, okuwonga kw'ossa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufunira invitation letter era nga basobola n'okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvunulira oluchina ng'ogenze mu katale. Baweereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu, bakikola ku bwereere. Kati n'ogwo omusuubuzi weeyune abakulu bano onyumirwa empeereza yaabwe tasangika. Basangibwa ku BBC Building, room N212 opposite Bank of Africa, Nabugabo Street. Essimu eri nooti 74 nooti 152 331 oba nooti 762 799 885 ojja kumanya ebisingawo. Omubaka Richard Dumo wumba ensonga ya KCCA ate tudde ku birala. Okusooka njagala okuyozaayoza mukwano gwange ono Frank Arusa okutuuka mu kifo ekyo, naye musaasiriddemu kubanga ebizibu ebituuse ku balala ate bigenda kumutuukako. Okusooka KCCA erina emirimu mingi egyetaaga ssente ennyingi ezitabaweebwa oba bwe zibanga zibaweereddwa babawaako busamambiro. Jennifer Musisi bwe yabeerangawo bajeti ye singa abantu basobola ogitunulako ne batunula ne ku bajeti kati ekola, olaba kumpi haafu yeeri gye bakozesa. Kati tebalina ngeri gye bakola mirimu giri nga tebalina ssente. Ebibuga ebimu bw'ogenda Nairobi n'otunulira bajeti yaabyo oba Dar es Salaam oba Dodoma eri waggulu nnyo okusobola okukuuma ekibuga nga kiyonjo, okukuuma ekibuga nga tekiriimu binnya. Olumu namukwano gwange twava naye Bungereza nga ye yajja n'andaba naye ne mupikinga nga tajjangako Uganda. Kati ebitaala by'oku Entebbe Road ne bitusiba. Nambuuza tunaatuuka ddi mu site? Ebyokuddamu ne binzigwako nga njagala kumugamba nti tuli wakati mu site naye nga tekyogerekeka nga nti eno ye site. Enfuufu efuumuuka zino boda ziyitawo zino endala ziraga eri. Disorganization eri mu kibuga Kampala toyinza gisanga mu kibuga kyonna. Oba okyali ku nfuufu emmotoka ya kasasiro neeyitawo ng'emunyeenya bwe mukuyiira. Oba okyali ku mmotoka ya kasasiro eyitawo trailer ate nejja neeyitawo. Kwegamba disorganization eri mu kibuga nzibu nnyo n'okwogerako. N'olwekyo KCCA newankubadde nti bagobye, nalabye abacacyanca nti kakati Katonda abayambi bagenda kufuna ssente. Abo nabo bantetezza nnyo kubanga era eno ye ttiimu ebaddewo nga tebabasasula. Bano bebaleesa babadde mu system ye ttiimu yennyini ebaddewo. Kakati ttiimu obanga ayozezza olugoye n'olwambala nga lubisi tubaako kugamba luba lwe lumu, oba oyozezzaako bwoza ate n'oyambala nga lubisi.
kakati badde tebasasula era tebajja kusasula kubanga tebagenda kutunda nte zaabwe basasule. Ekirina okukolebwa ssente ezikola emirimu. Tuli mu parliament, waliyo minisita wa Kampala ojali oba ye mukyala Minsa Kabanda minisita oyo the minister chofatule neno ku opposition tulinayo minisita wa Kampala ate naye ava mu Kampala n'oli ava mu Kampala. Nesiwulirangayo kigambo kizaamu maanyi ku sayidi zombi ku ngeri ki gye bakwatamu ebintu okulaba nti banna Kampala beyagalira mu Kampala. Buli omu kwe yabivaako n'alizayini ng'atunulira bitunuulire. Ekyokuva ku nsonga eruma abantu nobeera ngo kirumya abantu tekirumya gwe baalonda. Ekisembayo ndowooza kiri ku poor rudimentary handling of things naddala mu Kampala. Kati ebibuga ebisinga sikyalaba bwe beera nguudo nanjeyo abantu ne babeera kuli ne batuuya ne beetika kasasiro ku mutwe ne badduka naye sikyabiraba. Machines zajja dda ye mu Kampala bw'onoogireeta kati eneeyera wa mu kituli mu kinnya mu kituli munda. Kakati waliwo oba oyita ku Kampala road n'olaba ekituli maniholo nga baagibbyeko kati babadde bayiza okuzimba zino eza seminti. Kakati ate bwe bazizimba era tebazimba za mutindo olugirinnyako nemenyeka kati n'ogwa mu kituli ne machine bw'obeera nayo singa eba eyogera yandikugaye nti wano sijja kusobola kwerawo. N'olwekyo tusaana tutereeze Kampala nga n'embeera gye tukikoleramu tugitereezezza. Kanjogereko ku kiteezi katono naye nga sinayogera ku kiteezi. Eggulo nayimiridde emirundi mingi nnyo mu paalamenti nga njagala kugamba paalamenti nti waliwo ekizibu ekigenda okugwawo mu Uganda nga kifaanana nga kiteezi. Kiri Busega. Ebusega waliwo eyasima ettaka ddene nnyo n'alitumbiiza waggulu. Eyasima yakuŋŋaanya yalisima mu kinnya ekimu naye alitumbiiza waggulu nnyo. Kati enkuba yatonnye naye nayiseewo nga ndabamu olwatika mu ttaka eryo. Naye ettaka eryo singa liseeseetuka nga jjamuwe Busega akutte mumanye tugenda kufiirwa abantu abawera awo. Naye abakesisiye si bafu. Nabadde njagamba Prime Minister ye yennyini agendeyo alabe kyenjogerako kubanga eri waliyo ekinnya neno waliyo ettaka eritumbidde singa liseeseetuka ligenda kutta abantu. Naye omukisa ne sigufuna naye kaakati kankozesa rediyo ya Ssaabasajja ono gwe balonze gy'abaakeera bw'ataakikole nze mmanye ekigenda okuddawo ettaka eryo ligenda kutta abantu. N'olw'ensonga eyo abantu baffe tunyumirwa nnyo okukola ebyobufuzi okubeera ku mizindaalo ne twogera ebigambo bingi nnyo naye ate emirimu gyennyini ne tutagikola. Bwe tutakola mirimu ne twogera nnyo ebyobufuzi abaatulonda bye baba basalwa kubanga batulonze okulaba nti emirimu gino gikolebwa. Naddala KCCA we bakulonderamu kobeere kansala kobeere technical person emirimu omuntu aba agiraba nti gikoleddwa. Naye nze sinayita mu kibuga ne mpulira nti ndi mu kibuga. Nabadde Nakawa waggulu eyo nga ndowooza nti abana ababeera eno bali bulungi. Otuukeyo tomanye na kumanya oba kati onooweterawa ogenda nga mmese egenze mu kwesese. Naye ng'oli mu kibuga wakati bw'obeera muno mu Kampala jaamu akwata n'otuyana n'okala n'emmotoka neggwamu amafuta ng'oli mu jaamu oli awo. Tebangayo muntu alowooza tumalawo tutya jaamu eno. Waliwo ekintu baplaninga naye eyo pulaani etakola nze sikolagana nayo. Yabula nti balese Greater Kampala bayuze bakuba bati. Ebyo byonna bye bakola akatono kakulemye onookola kinene. Sooka akatono okalongoose kabeere nga kaki kalungi kalongoofu. Ebinnya ne bibeera wakati wali ku Shell Kampala Road. Eyo ndoza bayita Shell mu maaso g'ekizimbe kye bayita King Fahad. Ekyo waliwo ekinyonyiza n'okubuliramu naye kiri ku main road eya Kampala City. Bwe weeyongerako mu maaso awali ekkubo eryambuka opposite ne Centenary Bank waliwo ogutunumba guli mu kkubo wakati b'emmotoka naye ng'oli wakati mu kibuga
kakati ogenda okulya nti fe ba iddi ba Kampala nze nga nkuba binya ate nga munzijako buli musolo kakati oba toyina kyongamba n'olwekyo bwe baba balemeddwa babagobe naye na bano babagoba naye ate sente tezibaawo ekyo tebakyogerangako bwe baba nga teziriiwo kireekaniremu abalina okuzikuwa bakitegeere nti waleekaanye kakati kiteezi abaddewo ng'awunya akola buli kimu nga bakiraba waliwo information gye njagala okubawa katono kuba ntula climate change twagenda e Germany mu bya climate change ebyo kakati ne batutwalako ku kasasiro waabwe kakati kasasiro nenga bano batuleese kasasiro batuleese ku beach ennungi ennyo nga tuli wali bantu banywa chai ninga kasasiro gali kumpi nyaawo technology tachakkiriza landfills wano Kampala kasasiro basokanga muyiweri miyembe abantu bayinza nokuba tebakimanyi awali rugby ground yawo eddanga ndi muto nga ndaba gye bamuyiwa ne bamujjayo ne bamuyiwa ewakaliga awasula meya kati bamututte bamuyiwa kiteezi nawulidde ekyanyiziza nti kati twaguze ettaka eddene tumuyiweeyo bakyanoonya technology tachakkiriza byakukola landfills ennene ennyo muyiwewo kasasiro technology atakkiririza mu kukendeeza bifo bye mugenda okuyiwamu kasasiro naye nga biri organized waliwo ripooti eriwo baagikola mu 2006 ndowooza engeri kasasiro gye yandibadde arranged naye ebintu bya wano bwe twagenda e Germany eyo baatuwa information omuzungu yajja wano ng'aga nti ye kasasiro taya gavumenti emuteekeremu ssente ye ayagala okuteekamu ssente naye bureaucracy n'abali b'essente bamulemesa paka lwe yaddayo mu Amerika. Teyanziza katukomewo Honorable Ibrahim Ssemujunganda amaze okutwegattako katutandike nenga tuwumuddemu. Ampulirize manduso ku dakiika 10 zimaze okuta ku ssaawa 2 naye kuga nti omwaka guno eddwaliro lya Lubaga lijaguza emyaka 125 egy'okuweereza abantu wamu n'obujjanjabi obwesigwa. Tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe eky'okukuŋŋaanya ssente nga 17 omwezi ogw'ekkumi okutandika ssaawa 9 ez'olweggulo awo ku Popo Memorial Hotel Lubaga. Omutwe gw'ekyeggulu kino guli nti omukululo gw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tulubirira okukuŋŋaanya obumbi bw'essiringi za kuno 2.5 ate okuzza obujja ekyuma kya CT scan ey'eddwaliro okwongera okukakasa nti tubatuusa obujjanjabi obw'omutindo ddala ate emirembe gyonna mu maaso n'egijja mu maaso. Bwefuna ekifo leero emmeeza y'abanene ya bukadde 3 bukka bwe buti ate omuntu wa bulijjo 30 ayagala okubuukinga essimu okuba ku noti 78 359 106 oba noti 7 noti 5 575 113 beera omu ku mukululo gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente otuyambe okukola enkyukakyuka mu Lubaga Hospital. Honest Estates Developers Limited basaba ku estate yaabwe omuli zino mpya waliwo Gaeza Kiwanda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe nkadde ku Lwehoyima omuli Nansana Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka Phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina nakawuka 0 Phase 4 Nesisa Lutaba Expressway balina ne estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze enguudo nnungi ebyapa bya mayiro emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankeshwa building omwaliro gusooka. Westgate Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima essimu eri noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73. Honorable Ssemujunga tumba mu ensonga eno Mamirumba ziyaga nti batuuka ne bategeeza abakulu mu gavumenti nti beetaaga obumbi 20 okuzingako kiteezi bamala okumuzingako ate beetaaga obumbi obulala 20 batandika ekifo ekijja. Honorable Lumu agambye nti kasasiro okumulisaikolinga gibwemu ebyomuwendo n'ebiringa ebyo naga nti KCC yagula ettaka ly'eddundu emukono
balina kigendererwa nti bo tebagala kuyiwayo kasasiro nga badayibwa ekiteezi nga baagala kuteekayo machine egenda okugaaya kasasiro nga muvamu ebyomutindo byonna byesiba lwa bbula lya nsimbi ne kati bali ttale. Okusooka weetaaga nnyo okumanya Dorothy Kisaka yalondebwa atya ku mulimu ogwo, oluvannyuma ojja kutegeera lwaki agobeddwa. Naye nga sinaba kugenda ku Dorothy yakuwa ebyokulabirako bibiri ebikulaga embeera gye tulimu ng'eggwanga. Mabegakaawo kati nza wiiki ziweze nga 3 minisita ow'ebyokwerinda yategeka omukolo ogw'okwebalizaako Katonda mu constituency bamuyita Oboth Ettololo. Bw'ategeka omukolo minisita w'ebyokwerinda n'ayita Muhoozi Kainerugaba omu ku bakozi baakulira minisita w'ebyokwerinda yategeka omukolo gw'okwebaza Katonda n'ayita omu ku bakozi baakulira Muhoozi Kainerugaba CDF ng'omugenyi omukulu. Bw'amala ate n'ayita ne Prime Minister Nabbanja naye abeerewo. Kati Nabbanja Katonda n'amusaasira ekino kibeera ebimu ku ebyo ebitono bye yalaba n'asindika Nakadaama omumyuka we amukiikirire. Nakadaama bw'atuuka ku mukolo nga gunaatera okuggwa, Nakadaama nga Deputy Prime Minister ate ye mukama wa Oboth naye ate ye yayimirira okuyita Muhoozi ajja ayogere ng'omugenyi omukulu. Kakati Muhoozi najjo n'agamba minisita nti mukozi mulungi. Byenjogera oba biwulira. CDF naga minisita ow'ebyokwerinda yategeka omukolo n'ayita omu ku bantu baakulira CDF abeera omugenyi omukulu. Bw'atuuka okwogera okwo ayise Prime Minister nga tazze nga yasinise Nakadaama n'ayita Muhoozi. Muhoozi bw'ajja okwogera ne yeebaza Oboth okubeera omukozi omulungi. Kati kwa ababiri ani akolera munne? Waliwo minisita Kisaka contract gye baamuwa yasooka mu 2000 yagwako mu 2023 ng'era ali mu kaweefu bwakulaba nga bagizza bujja naye nga tamanyi oba banaagizza obujja. Bw'agenda okusaba eyo gye basabira ne mukyala wa Museveni balinayo akagurupu kaabwe basinkana ne basabira era eyo gye baamujja omulonda omukyala baasaba nabo gye bajja ne Jennifer Musi. Kati aba agenze kusaba ennaku zino Mwami Museveni n'omukyala we beewerekera nnyo ku buli kye bagenda okukola. Mukyala nga Minister of Education yali agenda kusinkana abakulira universities ne Senate najja ne Bawa amuwerekereko. President yawerekeddeko Minister of Education yajja asinkane mukyala we tekali tekavaawo. Kyenkugamba kyekizibu kakati bwe bana tebafunye binaggwerawa. Kati baba baliyo mu kusaba Museveni gy'asanga Dorothy. Namwagwe bayogera ebintu bingi bya KCC tajja kulinnyonga contract ye. Dorothy n'akaaba amaziga. Museveni n'atandika ate kusangula amaziga bw'amaliriza aga Dorothy. Bw'amaliriza Dorothy n'amugamba ekiganyo okutambuza emirimu baminisita be baamuwa. Museveni n'agamba nti kati tofaayo. Nakyobe ye head of public service ne yali mukozi wa Museveni mu State House nti kati ye supervisor wa baminisita beerabire. Era Nakyobe n'agenda ku KCC n'akubayo meeting eyasooka n'ayita abakozi bonna okuva ku abeera mpulidde wano bya Katonda waga nti olekera obayita abeera oyagala babayite kiba engineer bonna n'abakuŋŋaanya n'abagamba mbulira ebizibu kye biri mu KCC ne basirika niwe mba mwagala kwogera ku Kisakono mwogereko timutya Nakyobe meeting esooka neggwa agambye abakozi aba bulijjo boogere ku mukama waabwe
nakuba yeyo okubiri katukolo kisaka kye yakola nadduka yaswala nnyo olwo minisita omusijja mwogera bwe batuuse nga muwozi azenga omugenyi omukulu minisita omu nadduka nga laba okuswala kuyitiridde kakati ye vulugu etandikirwako okubeera mu mirimu egikolebwa ate nga toyinza gamba nti gikolebwa mu KCC yokka kati emyaka gigenda kuwera 3 Bukyanga Mutabire Emmanuel akulira Bank of Uganda afa naye simanyi oba Museveni ajjukira n'okujjukira nti mu Bank of Uganda temuli mu gavana yafa Mutabire January 2022 gigenda kuwera myaka egi talondanga gavana wa Central Bank lwaki tandikidde eyo kuwa ekifaananyi ky'ebitongole bya gavumenti bwe bitambula oli obuzibu bwe tusinga okubeera nabwo namba emu ne bwe bakuwa omulimu nga tolina simu ya muhoozi tojja kwogera naye tolina ya maama tojja kwogera naye oba eya taata n'emirimu gikubula kati kyobadde ombuuza nti sente tezirabika bagenda kuzisaba ani balina either genda mu prayer service bagiyita fellowship muwala wa Museveni omu kati bishop yajja ne mu parliament ng'akutte kano terabulaba mu makyaki ak'emikisa n'ayingira mu kizimbe kya parliament gye tuteeseza tetwaliyo n'agenda akifuuyira bw'ati muwala wa Museveni nti kati bishop n'afuluma kati eggwanga awo werituuse yajja okusaba nagaba kunganye parliament yonna agisabire n'agifuuyira awo entebe zaffe kwe tutuula n'agenda yaziwa emikisa kati mwe mutambulira bishop kati abo bakisaka gye baava okubaleeta mu KCC ayina ebiwandiiko bye saalaga nti tabirina naye ebimu ku qualification zayina afellowshipinga ne mukyala wa Museveni ne muwala we kati gye bamujja ne bamukata mu kibuga atandika okukiraaninga kiteezi okumwogerako akatono bw'osoma ripooti ya komiti ya parliament ya presidential affairs eyawukanako ne Luyimbazi kyeyabadde oyo yennyini Luyimbazi yali mu UNRA oba okyajjukira mu biseera bya UNRA ne bakimeze nga yagikulira abo ba Luyimbazi be baagaba ekkubo ery'e Katosi ne waliwo omusajja bamuyita Senkeeto yawasa mwanyina wa Kiwanuka Kiryowa n'aga nti aleese kampani okuva mu Amerika egenda kukola ekkubo naye nga kampani yagiyiza mu kkubo ng'agenda okusaba tenda bwe bamala omuwa tenda y'okukola ekkubo ly'e Katosi ya biliyoni 146 ne biliyoni zibasooka okuleeta nkola ya gavumenti kasita bwanga ogenda okukola ekkubo basooka ne bakuwako 20% kw'onaatandikira ezasooka biliyoni 24 gwe musango gwe bavunaana Senkeeto ezo zo baziteeka mu nsawo okwali ono weruweru minisita inginiya Byandaala kati ne bagamba abachina banakola ekkubo nti biliyoni 14 ezisigaddeyo zezammwe naye nga kampani gye bagamba nti ya Amerika teriiyo erinnya mu Amerika gyeriri kakati Luyimbazi oyo yali eyo simanyi olwaki mwami mubuzanga ali wano naye y'omu ku basajja basale era abeera okupaakingi ya sale eryawo nga ku Ministry of Foreign Affairs bamugoba muntu awo yatuulanga mpaka salero yamusonseka mu KCC kyofa togabye naye musajja wa sale kati bw'okuŋŋaanya abantu bwe batyo bano basaba ne maama bano basajja basale babeera bali ku parking weebooleza mmotoka n'obayiwa mu kibuga n'ogamba mugende mu kirandingi n'oga nti Kasasiro akubye abantu ekiteezi ne weewuunya gw'obeerako ekikyamu kakati sente bw'osoma ripooti ya parliament ya president egamba nti baagala biliyoni 6 bajjeko 13 zeziri mu ripooti ez'okuggalawo kiteezi biliyoni endala 4 oba mu 6 baana mu meka zigende eddundu zikole bino byogambye okuteekayo mashini batandika okutwalayo Kasasiro naye mu bajeti baali babaddeko biliyoni 1 kumeka ku 6 kati era badde mpulira mwanyinaze Joyce ng'agamba Okero gwe bagobeddeko
eyawandikira banne ng'agambye ekiteezi sawa yonna akuba abantu beyawandikira baali bamanyi bulungi nti kiteezi atuuse ku mbeera enzibu. In fact bw'osoma ripooti za KCC nga bagamba nti bino ebintu webiyiikira bino kasasiro wavundi ananiko okuvaamu ebyo nga tonnaba ku decommission tonnaba kuggalawo kiteezi olina okusooka okumustabirizinga alekera okuvulula n'okumala ayiike kubanga Ethiopia kasasiro yayiika natta abantu abasukka 6 newoba tewasoma bw'oba kuŋŋanya kasasiro entuumo neweera bwetyo ekiddirira oba omanyi nti kutta abantu kubanga Ethiopia yali yabatta dda ne bw'ogenda ku kompyuta n'obuuza kasasiro jassa abantu Ethiopia yemu ku nsi ezo naye ekizibu si we kiva babawadde biliyoni 1 baagala 6 kati ate okuddamu okufuna omukisa Dorothy gwe yafuna ng'ate contract eweddeko nga tasobola kusaba 2 otuuse mu fellowship osaba bakulinyungireko atosabireko ne sente ez'okutambuza ekibuga bamuwa kimu ti yatunula na mabega nkulu nanga nti kati contract njiri new wins naye asinzidde ku kyokugiri new wing ekisooka kisaka muwala wa Dr. Bulamu yafa yali MP okuva Busoga bwe yamuga ne gwe gwani Museveni ne gwe yalonde tamumanyi nze ndi oli muwala wange oli muwala wa Dr. Bulamu kyatagatta kunti atosaba wano ne mama contract ya kisaka nga bagiri new wing kakati contract jwali new wins last year Saka yafuuse mubi nnyo atya omugoba omwaka guno ngobadde omulinako issues so eggwanga mu kufunza ebigambo byange buli kitongole kya gavumenti kigenda kufuna obuzibu nkubulidde biri mu defense Katonda atusaasire nga omukozi yatendereza mukama we nga namuga nti gwe oli mukozi mulungi naye nako mukulu wange yasomesaako abaana eddiini akaana akatone kamusonga mu kyenyi ne kamugamba oyina akajanja seeka ne kyamwewunyisa nnyo ng'akaana akato kamuga nti olina akajanja kakati muhoozi kyeyali agamba guuni nti gwe oboth oli mukozi mulungi oba okyayinayoko okubuuza nti oboth si mukozi wa muhoozi ng'osuubira nti minisita wa defense Nabbanja Katonda yamusaasira n'asindika Nakadaama embarrassment yali waddawo nga prime minister gwoyita omukozi sina mukozi wo mukulembeze munno ali wansi nnyo ku prime minister yali wansi naye nange muhoozi ali wansi wange mu hierarchy ya government nga MP era nange nomalo mpita ndiyango ite muhoozi ayogera obunjoze nnyo anti government kuteka kuwano ku kulage nganti obo ngoyiste CDF ajayogere nti nze semuju muyite ngo mugenyo omukulu ayogere chovola era waka parliament numbe unyo musanga ita RDC bayisa RDC mugenyo omukulu natuula namuga ona lepo jango ita RDC ayogere nze semuju nganye nga mpita RDC RDC ali wansi wange nnyo nya ina kuyitibwa bakansala ate division ngebwe yogerere kakati ebyo bye bitawanye eggwanga nti omuntu omusanga nga supervisor talina bwe feba tusibye emirundi mingi n'otuka ku police nga DPS takuyinaako buyinza niye nga waliwo akavubuka katudde mu office ne waga nti ako kasitaka nabaga mugenda nga mumanya mugenda babata DPS najja ne yeetala n'ayogera bino nabiri era mamuli awo bakayitawo n'alyoka ajja lumu twali ekibuli nga tugenda kuziika Sheikh Zubair Kayongo Supreme Mufti Museveni n'asindika Nakalema okumukiikirira ku mukolo nga kuliko deputy prime minister omugenzi Kivejjinja kati ne bayita akiikiridde president Nakalema Nakalema ebiseera byali akola kisimanyi nabalanga basiba bugatto bwa kutereeza Museveni matayi nga ina ku mukolo kwali n'akwatibwamu ensonyi naga nti Kivejjinja engeri gyaliwo yaba akiikirya president naye nga Museveni yali akimanyi bulungi nti Kivejjinja ne n'asindikayo omukozi owa wansi okwongera okubalaga nti mwe temuyina makulu muli kasasiro naye nga abantu era asigalawo n'omusanga ng'agamba abantu nze prime minister n'agamba nti twalina ekiwanuka sekandi nga vice president naye nga tasobola yadde okulonda driver mu gavumenti amuwa omulimu kati ebyo ngenzeeyo okulanduka abantu bategeere ekizibu ekiri mu KCC kyekiri mu kase tebalina buyinza kyekiri buli wamu kyekiri mu poliisi kyekiri mu maje junior ate boss ya salutinga junior because bwoyimirira n'oyita muhoozi
n'omugogo ekitiibwa jangu oyogereko eri abantu tikyetagisa kuwanika mukono ku saluting obeera okkiriza nti kati gwosalutingira junior kati abali muno akavuyo akali mu KCC tosobola kudiiringa nako oba kugoba Misa Kabanda kubana Misa Kabanda kyobulanga Museveni tasobola mugoba tamulonda nga kubeera minisita wa Kampala Misa ani alonda ba Azizi Kabazizi kiragala ujiro tudda olumo era bagamba gwe nani nga tajjukira na minisita gye yabalondera katukomewo katono ampulirize manu sokolida chika ziduse aba conversion feeds bakutegeeza gumunozo enkoko ez'ennyama nti bakuleetedde akalungo intraco concentrate akatabula mu mmere y'enkoko ez'ennyama kalimu calcium ayamba okugumya amagumba kalimu ebipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi kayamba enkoko obutafulumya kalimbwe mubisi nnyo ekyumba kyaffe nekitabeera kibisi enkoko eridde emmere omuli akalungo ka intraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera endwadde enkoko bwe zirya emmere omuli akalungo ka intraco zikulira wamu ate ziba zizitowa kyekimu enkoko eziridde emmere omuli akalungo ka intraco mu sabbiiti 5 ziba zizitowa okusukka kilo 2 Conversion Feeds basangibwa ku head office yaabwe ku ploti 5 Coronation Road Old Kampala oba ku matabi gaabwe okwetooloola eggwanga essimu eri noti 782 228 228 oba noti 7 7 noti 6 bakasonoma bafa balungi tubeebaza okwagira Marias Kago ebbanga lino lyonna ate nawo omupya tukugamba tweyune ku lw'obusuubuzi obulungi omutali nkenyera tubategeeza nti twavuddewo ku Jumba Arcade tuli ku Sasa Plaza Level 5 room WB era mu Kikuubaawo tubirabira Sasa Plaza Level 5 room WB kubira Maria Direct ku simu namba plus mukaga emo 392 210 487 ye China basubule mali ne bagitukutusa kawoli bakonone China ku kisaawe ne bakulambuza Marias Kago bamutambuza okumala ennaku 16 okuva China okutuuka Mombasa ate okuva Mombasa okutuuka Kampala zibeera ennaku 3 zokka essimu eri noti 759 882 672 noti 759 882 672 tuve mbyokwekubagiza Marias Kago weri tutambuze byamaguzi wanalebo simuju katono mwami Frank Alusa nyakana alondeddwa nga senkulu wa KCCA bayinza kukola ki okujja n'enkuba empya mbuweereza bayinza kukola ki bayinza kuleetawo batye ekipya mu Kampala mu buweereza tibalina kye bayinza kuleetawo bajeti ya KCCA ey'omwaka oguwedde zibadde biliyoni 4 kati ku luno zaatuuse mu 8 olw'okuba mulimu sente za World Bank ez'okukola enguudo items ezibeera mu budget abakozi mu KCCA bonna ngo bagase balinako ndowooza biliyoni nga 146 kati Ruse agenda kujjawa sente zigenda okukola Kisaka byatakoze Kisaka ne banne bayinza okuba nga akatono akajja babadde tebakakozesa bulungi kuba abo tunuya Road Mayor yawandikako ripoti nga yemulugunya nti kilomita y'amakubo mu Kampala yesinga okukozesebwa okutwala sente nyingi okusinga amakubo agakolewa abantu walala wonna kyangu era okukinenyeza ba Kisaka naye ate olina okunoonyereza n'omanya baani abakola enguudo bano budda benjogerako wano wansi abeera kampani ezikola enguudo be bazireeta mu Uganda teriiyo contract nene eyinza kuweebwa abantu nga Museveni tamanyi teriiyo nti contract bagenda kukola kubo biliyoni 10 nti Museveni tamanyi oba ogenda kugiwa otya olaba kati ffe mu budget gye twakamala okuyisa mu KCC twayi sente ze baali bagamba nti abaka parliament bakyusizza sente za budget mwali mu biliyoni 10 nga ziweereddwa KCC ekola bya drainage bye mu Luganda oba kyekya mikutu egitambuza kazambi Museveni bali yakomyawo budget nga abaka parliament batizeetize budget ye ezo zizimu ku sente 10 billion za drainage mu Kampala ze yakunganya entuumu n'agamba ziwe Roko company ya muyindi ekola nguudo nanyini waayo musajja yafa kati mukyala we n'omwana we bagitambuza
bagitambuza bubi nefuna ebizibu kati olwokuba bayambako Museveni ng'ali mu lutalo n'asalawo abanoonyeza ssente za gavumenti abawe bazeewo kampani yaabwe yajaga nti abaka parliament baatizeetize bajeti yange ne ssente ezaweebwa aba KCC okola drainage biliyoni 10 zaddayo kati ne zigenda Morocco. So kati ono agenda kukola ki Ruse ne gwe balonze mumyuka we bagenda kukola ki kubanga ssente za gavumenti singa obungi bagenda okuyisa budget nga byezigenda okukola webiri babitaddeko bateekako nti zino zijja kugula majaani gaba majaani muteeka tokkirizibwa kuzijjako n'ozigula mu sukaali kujjako mugenze ministry ya finance. Okay. So kati bano bagenda kubeerawo obubezi nga bano babadde kiguumaaza mpaka lwanaatuuka nekye mbadde mbuuza kawungezi kwa leero nga nyina bembuuza nti ono gwe baleese family ekulembera Uganda abamanyi nanga nti ayinabo bamanyi maybe banaddukirako ne bamuyambako. Okay. Naye ng'omuntu omulala yenayina okuleeta mu KCCA kigenda kubeera kizibu bwe tulifuna omundi omulala njogera ku byobufuzi ku byokulembeze bya KCCA kubanga Jennifer Musiwa abeera mu KCCA ebimu ku byamugobya kaali kawulo ka 2016 Museveni yakola bubi nnyo jjukira meeting Salim Salezi yatuuzanga emutundwe Jennifer ne bamuyita ne wagaago wasudde oyo gundi gwe baleeta omuyimbi yasomanga Kitovura Gadinga ndi Masaka second ye meya we NRM akyasinze okufuna obululu obutono mu Kampala buli gwe babuuzanga we NRM agudde nga waga Jennifer Musisi mu Kampala mulimu ebintu biri Museveni agenda okulonda okujja okubeera iddi okubeera nga omukulembeze omulimu omukulu ogusooka gwa byabufuzi ogwokubiri bano abajja okusaba ttende ez'okukola enguudo ez'okukola bino bagenda okujja nga bamaze okulaba bali abakulu abakulira Uganda abafamire bw'otatambuza bintu nga bye babyagala lutalo kakati abazze kye kibolekedde bw'anaaba contract ez'okukola amakubo bali be basindika kubanga ani gw'omanya ajja okukola wano mulimu nga munene ne bataga nti yagenze kyovola Museveni yali ekkololo n'agamba nti abakozi be kati bakyajinga abantu ssente okulaba Museveni olowooza lwaki babakyajinga kubanga contract ezikola enguudo gye muzinona ezikola amasannyalaze muzinona bw'oba tolabye Museveni tulinayo kyogenda kukola kabeera oyo kasasiro era byagenze okuggwa Lumi agamba Abajamani obuzibu bwali nti bwe tukolamu amasannyalaze mu kasasiro w'ekiteezi tugenda gaguza gavumenti buli megawatt ssente meka nga gavumenti ga temujja mutuguza amasannyalaze ku bbeeyi y'amaanyi mujja gatuguza buli megawatt ssente 7 balaga nti olw'okuba wano si bizinensi nnyo y'amasannyalaze ya bulijjo muteekeka kula ku ssente 10 oba 12 awe wali obuzibu naye ng'ekyalina okisalawo era kati baga nti kinaatera okugguka Museveni yakiyingiddemu gola n'obuntu obutini oli anoonya yiika emu ey'ettaka naye alina kunoonya bakola wa Museveni bagende bamulabe so kati bano baleese basajja battu bagenda kukola kiki kati saawa zino budget bagenda kukyusaamu ki bakole ki. Okay, ampuliriza nkikakasa nti oli wuliddeko ekigambo insurance naye okimanyi bulungi kigambo insurance omanyi emigaso gya insurance training college ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisawe kya insurance nga weewandisa mu masomo gano wammanga certificate in insurance professional certificate of proficiency COP genda weewandise kati otandika olugendo lwo mu kisawe kya insurance training college ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era nga balina n'amasomo ga insurance agali ku mutendero gw'ensi yonna okwewandiisa kyalira omutimbagano gwabwe www.itc.sc.ug bawereze email admissions@itc.sc.ug oba bakubire ku ssimu eri noti 417 333 noti 417 333 insurance training college bakulembeza bukugu abakyogero products bakutegeeza nti ebizigo ne sabuni ebyakyogero birungi nnyo era mmwe abazadde babategeeza mu bisibirira abaana nga badda ku masomero bisagibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga tegeeza abantu bonna nti ebikawe biri ebyenjawulo ebya sabuni ate n'ebizigo kyogero habo jerry kyogero habo soap kyogero vitamin E kizigo ne sabuni kyogero cocoa butter kizigo ne sabuni kyogero aloe vera jerry
ne sabuni kyogero non perfumed jelly kulwaba abatayagala buwoowo. Abakyogero bongera okubiriza abazadde mbisibirira abaana sabuni n'ekizigo bijja kukuma ensuza bwenga nnungi. Bifune ku dduuka erikuli okumpi supermarket mu Kikuubo ne ku motoka zaabwe zibitambuza. Essimu eri nooti 7554 55 72 3 oba nooti 392 17 68 72. Mona Uganda nkwanjulira Zaga Computers Uganda beba kutusiza computer ennungi mu buli kika wamu ne laptops, CPU, TV, printers, TVs printers na buli kalonda yenna agenda ku computer. Bakuguza abantu sekinoomu ebitongole amakampuni amasomero wamu n'abayizi mu bika byonna eby'omutindo gwa waggulu. Balina n'enkola ey'okulwanyisa eyokuwanyisa nga bw'oli na kompyuta yo ekaddiye gitwale bakwongerera akasente akatono bakukyusizeemu era bakuwamu kompyuta empya ey'omutindo. Zaga Computers Uganda basangibwa ku Kabaka Kintu House omwaliro ogusooka edduuka namba C noti 3 opposite King Fahad Plaza ku Kampala Road. Essimu eri noti 7 noti 7 noti 9 obasobola okubafuna ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo ku website yaabwe www.zagacomputers.com. nga sena bakudda mbaka Joyce bagala ntwatwa mwami byakatonda obadde olina kyogamba. Kozeemu ensobi Nakalema bamusindika Sheikh Kalisa anasinga afudde. Okufa kwa Spiru Mufti Museveni yeyegira yennyini. Okay. Waliwo ampabuddemu awo. Bale nnyo mukulame kanjagala kwebaza Honorable Ssemujju naye abadde ku protocol ana reportinga wa naye wabadde mazalisa akonyeko kugindi ku solution. Manyika tekiro obuyinza buli wa muntu omu kyenjagala ogamba nti PPDA eri independent ekola emirimu era uluwamu abantu bakola naye kyenjagala ogamba kintu kimu abazze babeere bavumu balabe nti bavaayo ne strategy. Okay. Nga tugambye wona kyetaagisa olaba nti tutucyclinga no landfills ezikyakola wetukola kasasiro ne tuprocessinga bulungi ayogedde ku masanyalaze manure fertilizer n'ebirala bingi biogas ebirenga bivaamu so kati kyetwagala okulaba nti alesi bavayo ne strategy. Kyenjagala tulina avenues nyingi ezisolusuza kyetwagala ogamba Honorable Ssemujju aleeta motion petition eveeyo naye nekikulu olaba motion yaki abana Kampala kasi baite mubadde sente okola ku nsonga enkulu efaanaganako bweti egenda okubeera sustainable development goals eri mu national development plan eri mu constitution kati olaba obuzibu baddewo n'ogamba banaye abakozi baite mubaye NSSF bakyabanja emyezi eziwerako so ebintu ebyo byonna bibadde nga bikola ki tebisobola kusobozesa kesi ekutambula bulungi so twagala okulaba na list wabeerewo teamwork dividing roles. Mwami byakatonda. Yes. Abadde government yalagidde abakesisi banonye ettaka eriri mu bwanvu bwa kilomita 3 yikanga 15 ku 2 obagenda okuyoka sasiro mupya naye abagambe banonye ettaka naye tebawadde sente nabadde mwami Luyimba zinaga nti tunoonya nye tetulina wadde siringi 10 ne bwe tuba tulifunye anti kati ekiriwo baba kutumye era dayo mango twale report yakutumye naye obuzibu buli lwaki balina government ebagambe kyali badde nga at least budgeting process budget cycle bali kifua sine nga bakirabye. Okay. Kati bo badde ogamba bali yawo bekomoma nga balinze babasindike kati motoka babera automatic na bagisindika nozo mukisa kubadde at least ya manual. Okay. So kyetaga tulaba at least bavayo bulungi bulambufu babere balambufu bulungi bakole ensonga nga bagenda. Yeah. Honorable Joyce Bagala abakulembeze mu kitongole kya KCC emirundi mingi nga balajana nga baga balina okusomozebwa okwenjawulo era nga bagamba nti parliament temubayambye okisooka okulinyisa budget ya Kampala n'ebizibu ebyenjawulo parliament muyambira wa KCC nga bugambe ebizibu ebyenjawulo saagala obigatteko parliament oyina kuginenya singa babeera boogedde ku bintu by'ensimbi naye nga tenkyogeddeko ensimbi zezigira wonna ka budget katono ate kayita wammwe budget naye tuziwaayo sente ekintu kye twogeddeko ffenna tewali kitongole kifuna sente zonna nga bwe babeera bakoze embalirira ebitongole byonna ebisinga obungi esente eziba zibaliriddwa zitoolebwako naye n'ezo entono ze babeera bafunye balina okulaga accountability yaazo kubanga toyinza kukoma bukomi ku kwemulugunya ku sente entono ezo entono zo ozikozeemu otya ozikozeemu ki ozikozesezza otya kubanga awo tulina okutandikira nti bwe tuba twali twagala bombi katugambe 10 trillion 2 zebeetaaga nga Kampala trillion 2 ate zitannaba kukola ki kusoboka
lwakuba nti mwami Lameka ekintu nnyo bwe nkyogera abantu abamu bakitwala nti oba nsonga zaabwe ya bufuzi oba bukyayi ku mwami Museveni naye kinkoze bulungi nti Honorable Ssemujju Nganda ono waali wano ye minisita waffe ow'oludda oluvuganya gavumenti avunaanyizibwa ku by'ensimbi era budget webeera eyita ffe ng'abali ku ludda luno tulina ebintu bye twogerako bye tukolako y'ensonga lwaki avaayo ne minority report ng'eraga nti essente zandibadde zitoolebwako wano ne zikola ku bintu nga kino ekitakolebwa kakati waliwo ebintu ebimu byotayinza kunenyeza bantu bamu parliament gye tutuulamu eriko oludda olw'opposition eriko n'oludda olwa government ng'oludda olwa government basingamu obungi kati ng'abamu ne bwe munaayagala mutya nti wano bateekewo ssente ne mu bukiiko bwa parliament nga tuli kati budget cycle yatandise nga tuli ku processing budget waliwo ebintu ebimu ebirowoozebwako nti ebyo bikulu gye twabadde mu parliament nga tukubaganya ebirowoozo ku bintu ebigwa tebiraze oba disasters era nekiteezeegwa mu ekyo nga tugamba nti ssente contingent fund eteekebwawo ekola ki n'ekyo kitunuulira ogenda okulaba nti baazijjayo ne bazikozesa ebintu ebirala tubyogerako naye bannayuganda tebabiwulira okiwuliriza kati ekintu kya ssente kituufu beetaaga okwongerwako ssente naye tulina n'okutunuulira entono zikozeseddwa zitya enkozesa y'ezo entono eragiddwa ekyokubiri ekyokusatu ate nga kyekisingayo obukulu kwe kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino mwami Lameka obukulembeze bwonna bwe bukyuka omukulembeze abeera zze abaako n'ebipya byasobola okukyusa after emyaka 38 mwami Museveni takyalina kyeraliikirira wadde era abantu Kasasira ajja batta abantu bakole statement minisita agendeyo parliament bajje tukubaganye ebirowoozo olunaku olulala olujje akole ekintu ekirala so nekyo tulina okukitunuulira ensonga y'obukulembeze yes parliament esobola ga tuyisizza ssente nakugambye waliwo twatuuka nga bareleasinga mpewo kati ebyo byonna toyinza binenyeza mubaka wa parliament nga individual kubanga ovunaanyizibwa mubaka wa parliament aba abukoze oba wa opposition oba n'oli yalowooza nti kino si nsonga nkulu okiwuliriza nakugambye nti bw'otunuulira Kampala erimu abaka wa parliament bameka aba NRM temuli nakugambye neyo nsonga nkulu nnyo okugezaako okufutyanka enzirukanya y'emirimu mu Kampala. Ampuliriza katumule mu katono tukomewo. Ampuliriza mandi sokuli dakiika tubuza 11 kafutanye simu ngazizo wanje hala Sebo we bali kuweereza. Eso. Abanyanze Haji Makoka ma. Abakulu booli nabo studio mbalamusisa. Ebebata okumulungula ensonga obulungi. Bano bange Honorable Ssemujju ne Joyce tubebaza obutavuga ku mulamo gw'abantu ba wansi n'abalala. Naye nze nina ekizibu kyendaba mu Kampala. Nti ekimu ku bizibu ebisinga obunene buli abakulembeze be baleeta ku sayidi ya technical wing bajja bazze kulwanyisa political wing. Mujjukira ekyaliwo ku Jennifer Musi nga yeewera kubagana na Lukwago. Ne mulaba ekizze kibaawo nga bazze kubagana na ba political wing. Ekyo nakyo ndaba kimu ku bizibu. Ekyokubiri nga mmaliriza. Mwami Museveni yaleeta etteeka erya KCCA Act. N'akatono Lukwago kaayinako obuyinza mu Kampala nga tebakamukkiriza kukola. Yasinziira wali mu Kisenyi n'agamba obwa road mayor twabujungulula Lukwago yasigaza bijegere. Kati lwaki ekizibu bwe kigwawo b'ensobi bagimunenyeza oyo w'ebijegere ne bagijja ku oli eyagamba yajungulula ekifo. Wanje? CBS. Sebo we bali kuweereza. Eso. Zebugembe ekitayitwako Kalwanga Gomba Member Media Callers Association. Ekisooka kya byonna President yakoze ku ED tetukirabanga ekyokumulabisa obulabisa bwe kiba nti ali mu kugogola bitongole ministries nyingi ezitakola bulungi twagala okulaba nga nabo agenda abawumuza ku mirimo ateekewo abasobola okukola. Nze Bugembe Kalwanga. Wanje? Rebecca. Eso. Claro, kuseko basebo. Abakulu abali mu studio mbalamusiza. Era nembebaza okuvaayo kutunnyonnyola. Niyezo member parliament nkyaba ina kenda.
waliwo wagambye nti ssente tuwadde ntono zikozese nga bw'ozikoza ezamu omusaala nga temugamba nti zino ntono. Ekikulu ekikyatumenya bwana Lameka ne palamenti etumenyerako oludda kubanga ssente za KCC omukulu ne bwe yagobye mukyala Kisaka ekyo yamaze biseera. Wanje Lameka esewo webale kuweereza esewo Lemaluna munakyukakyuka member wa Uganda Media Callers Association abakulu mbalamusizza semuju abataba kujja badolese benaale mu bokka naye President Museveni kuluno tumwebaze kubanga bano baba bagenze kirungi nnyo wesanga n'ebirala binakwatibwako kubanga Lameka tugenda ntubemulugunya President Museveni wano takwata wano wavundu nnyo kati wano wavundu ekituufu yakutewo Lameka daga tubule luyimbazi bukyali yinginiya bukyalondebwa kiki yali akoze yadira kapuvumenti wana kamapeera ako kapuvumenti nakwongera kumbu kukendeeza ku kalawundi akali awo ekyo kyali yinginiya omulamba bino ebizimbibwa kali akazimbe kali wali omulago round about kali mu kkubo yinginiya omulamba. Ampuliza dakiika tusigaza musanvu obubaka bungi wano waliwo agenti mbuliza Honorable Lumo yaga Haji Konsere Masaka City kako mbuliza Kansulumo ti government lwaki tebagikaka egula ekyuma ekisunsula kasasiro kwene ensonga temusobola kuyisizaako supplementary budget. Kansulumo gatumaliriza akati kisoboka okuteeka government ku ninga okulaba nti babitereeza naye ekibuuzibwa baagala obbitereeza bo kubanga bingi nnyo bye tutaddewo n'osindika naye nga tebabyagala. Ekimu ku byo ye mukulu wange byayogedde nti twateeka bajeti mu sente ne tugiteeka mu bajeti muzimbe amalwaliro muzimbe amasomero mukole bwe muti ne bazijjawo ne baziwaroko. Kaakati waliwo ekiyinza okukolebwa naye abantu batulekerera nnyo. Abantu nabo batuyambeko. Batya abantu nina example gyentera okuwa yali apa bwe baali baagala okuwa omukazi omwe ettaka alima ebikajjo naye nga abakyoli tebaagala. Prime Minister yali by then yaveeno n'azivuga bagenze kolayo bandagaano baki abakazi nga 14 abakadde bonna ne bajjamu engoye ne bamuga tukulinza osayininge n'agamba talidda mu kitundu kye bayita apa n'empapula yakomawo nazo. Kakati abantu bagabwe lwaki temukola kino lwaki mujje mutuyambe nammwe mukoleko ng'aba apa sigaye nti mujjemu engoyi naye muyinza okubaako kye mukola kubonoga nti temusobola kuyisa supplementary budget supplementary esoboka naye omubaka wa parliament si yaleeta supplementary ani agireeta government egireeta. Kakati bennyini ate betwandigaye nti mutukolere kino nze sirabawo goodwill nti ddala bandyagadde kibe. Actually nze kambabulire ekintu kino Museveni confusion eri mu Kampala ajagala era ayagala kibeere bwekityo kibeere nga kigango buli omu akolenga bwayagala. Olaba Nakasero wali ku katale oyinza okuyitawo okusanga 12 kwegamba nga waliwo ebisasiro byotasobola nakukkiriza. Kaakati kasokedde nga kiteezi abeera nga alina obuzibu ebisasiro kati biri mu kibuga buli omu alwana na bisasiro. N'olwekyo nze ndowooza nti confusion eno yagifunamu ajagala kyova olaba nti Musisi bwe yabeerawo n'amugamba onnemesezza akalulu akyamulemesa akalulu yakolawo organization nakati gwegenda kubanga oleesa organization disorganization ekole ki ekomewo. Abatuwuliriza neyanziza nnyo okumpuliriza era n'abatukubidde amasimu nammwe mbeyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda abakuume. Tweyanziza Kasujja kyazanga gate wali kigenda kukyuka abali mu office tebabadde na nsimbi n'abaze tebawereddwa nsimbi. Honorable Ssemujju ayogedde bulungi obuyinza buli ku muntu omu. Honorable Ssemujju sibula batuwuliriza. Awuliriza CBS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Mwanamitiyana ekigambo ekisembayo? Ekigambo ekisembayo beebale kuwuliriza naye ensonga emu Lameka. Bannayuganda bangi owulira abo nti ate abaka palamenti ate baga nti baleete enkyukakyuka mu mateeka oba mu ssemateeka
okulaba nti parliament ekendeera ate abaleta enkyukakyuka ate nga nabo mugamba nti ate nedda kwegamba simanyi naye bebale kuwuliriza abaleta enkyukakyuka parliament ekendere kati for instance Honorable Mpuuga aleeta enkyukakyuka mu mateeka ekimu ku bintu byayagala ennyo kwe kukendeera kw'obungi wabaka ba parliament naye era ogenda okulaba nga abantu baga nti anedda ate tetukyagala ekyo naye ate era ogenda okuwulira ng'abantu be bamu bagamba nti ate parliament nene nnyo kati obuuza ddala abantu baagala ki wano waliwo buwemba ge nti muganda nge bali kuweereza Honorable Joyce Bagalye bali kugusa nsonga fe bannamityana twalonda bulungi ombaka ow'ensonga banaye nange mbatumidde nnyo era mbadde mbalaba wano ku groups mangi bannamityana nga bawuliriza bebale kuwuliriza nange mbaagala nnyo mpuliriza program bwetyo bwetambudde njagala kubebaza Ndahiro Richard Obakambulabye n'abalala mwe bali kubeera ku Manduso njagala kubagaliza kiro kirungi naye bannamutitima mbajjukiza olunaku lwekyo tugenda kuziika Ssenga na Lukenge Joyce Kiza emutitimaawo tugenda kumuziika emutitimaawo n'olwekyo wena tubategeeza beboyogerere Namutamba Lubigi Kigalama Mukireku kitalo nnyo Katonda amwe ekimule ky'emirembe musule bulungi